asoka ajulira bulungi nnyo so kusemazinga Africa nesembera ku mpi wano ku nsi ezituliranye bamulirwana omuli eggwanga lya Burundi balamusizzaako bannayuganda mwenda bawangalireeyo abali mu ggwanga lya Rwanda nabo bannayuganda mwenna balamusizzaako nnyo neŋŋende Tanzania ku mulirwano ne mbaga nti mujje balako gye mutuusaako engalo bannayuganda mwenna buli kibuga kyonna kyosinzira mu ggwanga lya Tanzania bwe nvaawo neŋŋenda mu ggwanga lya Kenya mwenna balamusizzaako bannayuganda abali e Mombasa abali e Nairobi abali e Kisumu abali e Dar es Salaam abali e Kakamega abali wonna mwenna balamusizzaako bali kola gye mutuusaako engalo bwe nvaawo neŋŋenda mu ggwanga lya Egypt mwenna balamusizzaako bannayuganda bawangala mu ggwanga lya Egypt bafalawo mwenna balamusizzaako mwe bali kola bwe nvaawo nenzija mu ggwanga lya Sudan yamambuka Khartoum banayuganda mwenna bali mu Khartoum balamusizzaako Sudan nenzija wansi maserengeta mu South Sudan mujje balako gye mutuusaako engalo abali mu South Sudan abali Juba abali e Nimule mwenna balamusizzaako kansubiri nti muli bulungi nange ndi bulungi bwe nva e South Sudan ino nendyoka nzikirira mu ggwanga nendyoka nzikirira mu ggwanga erya Congo Brazzaville ne Central African Republic mali banayuganda gye musinzira okuwuliriza balamusizzaako bwe mmala babuuzaako bwe ntyo kitegeeza ki kiba kitegeeza nti kati program ngenda kuba njigula mutongole naye nga sina gula program eno mutongole njana tegeeza mwenda bannayuganda buli munsi gyasinzira okuweramu yonna gy'oli ekituufu kiri nti nga sinagenda kukigula logi njala sooka kuyisaawo kano gwe munnayuganda yonna gy'oli ng'oli wankyukakyuka munsabira nnyo essaala nange ne mbasabira nga nkomekereza entambi zino naye nga bwe tugamba nti buli omu asabire munne oba buli omu yeesabire ekituufu kiri nti kuno ku nsi Katonda gye yatuwa kutusiza omukka ogw'obwereere ffenna tetuli seefu banga owagira enkyukakyuka nkiddamu ffenna tetuli seefu ng'owagira enkyukakyuka ky'olina okukola kyekintu kye tuyita okwebeereramu okufaayo gy'otambulira ebintu by'olya b'obeera nabo n'okwekweka abalabe bo b'omanyi ab'olulango ate n'okuba nti gwe ng'omuntu omanya kiseera kiwootambulira baani b'otambula nabo b'oyogera nabo na biki by'okola olw'ensonga nti ensi gye tulimu kati abasajja baagala kuwamba ggwanga Uganda naye ate bafunye omuziko gw'amaanyi nnyo olw'abannayuganda abazze ku social media okuyisaawo ensonga n'okuzibulira ensi etegeere so kati munnayuganda wonna wooli teweeyibaala kubanga ekiri atabaala kye kiri anasigadde waka wonna wooli toli seefu ekisookera ddala oyinza okugamba nti bajja kukutomeza emmotoka ne kitasoboka oyinza okugamba nti bajja kukuba bajja kugeresezako omugemero ne kitasoboka naye ekintu ekizibu ennyo okwewala kye bayita akanyo kawulire so munnayuganda era gy'owangaalira weewale nnyo weekuume nnyo nze ndi target era mukimanyi bulungi nnyo naye nammwe mbakubiriza omulango gutakungula nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde Katonda ayamba yeeyambye buli omu waali beera nga weeberera mulungi kubanga ekiri atabaala kikiri anasigadde waka egyo emmesi gye mbali njala okuyingiriza wano nga sinagenda ku kigula luggi ku kigula luggi kyaleero njagala mutagingire nga sinagenda ku kigula njala mutagingire Saalongo Gamulengejja Wasaanya Charles Peter Mayiga abeere ku vidiyo eno lindako bulungi wano wait a minute naba ndimejala mutagingire vidiyo eno nga sinatandika kigula luggi njala mutagingire Saalongo Gamulengejja Peter Mayiga Wasaanya Kaloli Mr. Araje abeere ku vidiyo eno njagala mukama we Yoseti bahabiro tabasema mtano wakarekeze nsi yaleta muzezedde ensanga bisibe abeere ku vidiyo eno njagala omukulu kubayita Baramba Rugahara abeere ku vidiyo eno njagala Tamale Mirundi Senior abeere ku vidiyo eno njagala Moses Byaruhanga abeere ku vidiyo eno njagala Muhoozi Kanyirupama abeere ku vidiyo eno kale karekezi Kayuhura Mugisha Muntu Janet Museveni Samu Mayanja Judith Nabakoba ne Ruth Nankabirwa njagala abeere ku vidiyo eno nga nina bwe gisimufungize saagala yeebuzaabuza ng'afukaana abantu gonna mazzi naye nga tukimanyi vidiyo eno ejja batuukako benjagadde mbere ku vidiyo eno nga sinatandika kigula luggi kyaleero ekigula luggi kyaleero kigenda tandika bwe kiti era njagala kigende ewali Yoseti Baholo tabasema mutano wakarekeze nsi yaleta muzezedde ensanga bisibe mmanyi kuno ku vidiyo kwoli bono batoliko bajjajje kutuusaako bambegawo be wasindika okuba nti barecordinga vidiyo zino era bawandika notice buli kigambo kyemba njogeddeko wansi babiwandiike naye nkimanyi tudde ku State House awo ku screen enene nkimanyi kwoli era nkutumidde nnyo nga njagala kukwabya enkweze engez'olina kubanga mwe temukkuta basebajja okota tumanyiko ekintu kimu temukkuta kukitegera bulungi kati njala kukwabya olwaleero ensi etegere ne bakozi banno
Saalongo Gamulengejja Wasanya Peter Mayiga Mr. Alaje saagala obe ku VDM. Lwaki Nalongo wajja kuweereza oba abakozi bajja kuweereza oba bannamawuli kuba kono babeerako. Saagala muntu yenna yeebuzaabuza. Njala tandika n'ekiggwaro gye kyaliro kitandika kitya. Ekiggwaro gye kyaliro nno kigenda tutwaliramu abantu bangi si yo seri yekka. Kitandise kitya tugamba tuti oba ngamba bwenti. Ekiggwaro gye batumiddeko mu ndabanyumira akanumero kano ak'ekiggwaro gye mu nsi yonna buli mu gy'osinzira okulebera akatambi kano ne nkugamba nti nkutumiddeko nnyo oba bali kunyumirwa akanyumiro kano. Kati ntandise bwenti. Tulina olufumo olugamba nti Sebusirwa Njoka zitanyinizo ne webuuza zo zigenda kukuwangalira ludda wanga nyinizo amaze okufa. Ekintu kino oba olugero luno oba olufumo luno lutegeeza ki? Olufumo luno lutegeeza nti abantu bangi mwe muli Yoseti bahabura otabasira mutano wa Kalekezi ne banna byabufuzi wepo n'abo Abaganda bagawumbidde abali emmenga balowooza nti bwe banaasaanya Obuganda oba ne basaanyawo empologoma ya Buganda bo bajja kuba bali mirembe nedda. Nga bwe tugamba nti Sebusirwa Njoka zitanyinizo ne zeerabira nazo ndi omuntu bw'afa gwe zibadde ziruma nazo kennyini zirina kufiira muli ne bazittiramu. Luno olugero lugirawo n'emboozi gye ngenda obbanyumiza kubanga tukyali ku kiggwaro lugi evidiyo entuufu tennaba lutambula luti. Kansooke mbavuge ebirowoozo mbazzeeyo akaddanyumako nga nzijukiza Yoseti bahabura otabasala omutano wa Kalekezi ensi yalitambuza zedde ensanga bisibe ne bannayuganda mwenna abaali mu myaka egyo nze bajjajjange bwe baali. Kyatandika kitya? Okusaanyawo Buganda tekitandise leero. Ate abalya mu Buganda olukwe tebatandise leero n'abalya mu Bwakabaka olukwe tebatandise lwaleero. Nga bwe nabagamba nti bano baagala nnyo okweyagaliza okuba nti bafuna ebingi okusinga ku bannaabwe nga balowooza nti be bakolera babaagala nnyo so nga ate bamala obakozesa ne babasuula. Ntandise ntya Sebusirwa Njoka bwe zimala okutta nnyinizo zo ne zeeyibala nti zigenda kuwona nazo zigenda fiiramu. Mu mwaka 1966 bw'atyo Sebusirwa Njoka yayinula mukulu omugenzi Kawenkene Milton Obote ng'akozesa abasajja be ab'ekyama omwali Idi Amin Dada kati omugenzi wepo n'omukulu kati atufutubaddeko Yoseti bahabura otabasala mutano wa Kalekezi yali muzazi zedde ensanga bisibe bwe tebatandika okuzoganya Obuganda omwatuuka n'okulumba olubiri ne batta Abaganda nkumuliito omwali basajja ba Kabaka n'abasirikale wepo n'abantu Ssekinnoomu. Kino ekyaviirako Ssekabaka Edward Muteesa okubinnyika mu nsuwa n'adduka yogayoga mu ggwanga lya Bungereza ekiwejjowejjo gye yawummulira. Bano abasajja ndo tebassa mukono ngira bwemuwulira nti bo baagala kumaliriza mission. Butyo bwe batyo baalumba era n'empologoma ya Buganda Sir Edward Muteesa era ne bamuyumba ne bamuwa obutwa n'akisa omukono mu ngabo era n'afiira ne bamuzza okwawo. Oluvannyuma nga ono Obusirwa Njoka bumaze omutwalaganya atwalaganya Obwakabaka abugyewo ne Kabaka amutte n'atamanya nti ate naye kennyini akaseera kagenda tuuka akakazigizigi naye agibwewo. Era kikyagenda okuwunzikira nga gwe yatuma okukola omulimu ogwo ate kennyini yamwefuulidde n'amulesa ensi ewooma n'obukulembeze mu ntebe ewooma mpaka nakati gye yasinzira okubanga gye yafa baddiza muddize mu kofini era nga baga nti ebyafaayo byeddiringana. Wano nno we ŋŋambira bannayuganda abasinga obungi n'abasajja Baganda n'abakazi Abaganda mwenda gye muli njagala muggule amaaso muggule amatu mutule bulungi nnyo muwulirize emboozi zino nga sinkwatemu nti bakuliko empumpo. Bwe ŋŋamba nti Sebusirwa Njoka butanyinizo ne weerabira nti zo zinaawangaala zitya kitandika kitya kitandika bwe kiti. Najja ku social media kuno nenjogera ebigambo bingi nnyo nanga olumu neewuunya nti ebigambo bino nze mbyogera naye nga ate ekituufu ebigambo bino nze mbyogera nebyogera ne bijjanga birina okubeera ne beewuunya nti omusajja ono aliko emmandwa. Ekituufu ndi musajja Muganda aliko bajjajjange abaalwanira Obuganda obugaziya oba obujje bwali okubutuusa ku bunene obuli essaawa zino. Wetwogerera essaawa zino enkwezenge nnyingi ezituuzibwa okuba nti baagala kusaanyaawo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okusaanyaawo Buganda n'okweddiza ettaka lya Baganda lyonna era nga gye buvudde katuno ennaku zino zennyini bbiri babega natadde ekiwandiiko ekiraga nti information gye namawako gye buvudde katuno nti buli muntu yenna nga oli Munnayuganda ng'oli bweru w'eggwanga mwe gye muyita diaspora mu Luzungu enteekateeka ey'okubalemesa okudda okwabo be n'okweddiza amataka gaabwe gavumenti egatwale eri mu GIA yatandika dda kyadde kidwale tolibusa munnange enteekateeka ne bagiteeka mu byapa ebikube ne babategeeza bulungi nnyo biki bye mulina okuwaayo ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Bw'atyo Obote bwe yalumba olubiri Ssekabaka Edward Muteesa n'awanguguka n'adda mu ggwanga erya Bungereza gye bamusangira ne bamutta. N'olwaliro bwekityo bwe kiri nti omumpembe Yoseti bahabura otabasala mutana wa Kalekezi ng'akozesa ng'akozesa abo baayita bakadazi be n'emikwano gye egiri mu Bwakabaka bwa Buganda
bayina enteekateeka namutaika y'okusanya obwakabaka bwa Buganda wepo n'okusanya empologoma ya Buganda mu bbanga eritali ttono nnyo lwakuba nti munnange empologoma bwe yegende wakasujja ekyali eyo bakyagijjanja bulungi esobole okudda ng'erimu embavu. Wotwogerera essaawa zino omusajja eyalumba olubiri n'okusanya obwakabaka kati yamanya nti naye kigenda tuuka leeba mutwale nga nabo gisimufungize kityo kyatuukirira bamutwala nga na gisimufungize nakati olwaliro gyali nti mukoka gyali mukoka gyali ennyindo gyezirembekera mukoka gyobera nti ensi yagenda gikungula. Wotwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II enteekateeka namutaayika ey'okujja obulamu bwe ne meeting eyatudde wiiki eno egitukuba emabega yatudde ne basala byengendo babulira ensonga mwenda ze bagenda okukola okumuggyawo nga nabo gisimufungize basobole okuba nga batwala ettaka lya Buganda n'okujja obwakabaka bo bakole kye balina okutwala. Kino bwe nkyogera bwe nti muyinza okulooza nti kyakusaaga naye kuno okujjukiza Yoseti Bahabula Otabasale mutano wakaleje ensi era muzizedde ensanga bisibe nti banno bewaddira mu bigere nga weefuutise bwefuutise baakola ebikolwa bye bimu ne nagamba nti Obuganda lwazi alwekoonako yagwa ate nga n'Abaganda mwoyo ogutavaawo nti ne bw'onookola otya ne bannakugamba nti ne bw'olifuuka ng'otutte ettaka lya Buganda lyonna tolifuuka Ssaabataka ate tolifuuka Mulangira. Ekyo kyo kizibu mukulu ne bw'oneepaatiika ng'akajonjo bwe keepaatiika mu maaso wakati tolifuuka Ssaabataka ate tolifuuka Buganda. Era ojja sigala nga oli momboze eyava okwammwe ng'ozze n'akagugu akaalimu emisolo emyokye n'emimmonde wepo n'akawale ak'omunda okujja okutabaala eggwanga eddamba Buganda osobole odyeddiza okola enteekateeka ez'okujjawo Ssaabasajja Kabaka naye manya kino ky'okola kigenda kutabangula ensi era ng'Obote bwe yakikola ne kitabangula ensi okutuuka bannansi bwe babiteekamu amaanyi ne bamutwala nga nabo gisimufungize. Naawe ensobi y'emu gy'oyolekedde okuba nti enteekateeka z'okugjawo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okutwala Buganda ensobi y'emu gye baakola naawe gy'oyolekedde okukola ng'oyambibwako enkwezenge ezisekerera ayengezza so nga ate bwe zikamiza so nga ate nti ayengezza enkwezenge zino omuwebagula obugumala okukamiza enkwezenge zino zidduka ne zigenda. Na kino kikwolekedde nti buli nteekateeka gy'olina ey'okujjawo Ssaabasajja Kabaka abakuyinula nga bwe tugaa nti ekiyinula ennyana kibeera mu kibeere mukulu ojja kutegeera nga nenna bwe gisimufungize nti wooli oli mu kifo kikyamu olina kwewombeka nga muko weewombeko tulyoke tumanye nti bano booli nabo si bantu bo kubanga akuyinirwa mu malinnya bwogwa akuyita kaddo wannema kitegeeza kibonna abakupika nga akasawo kakkwe tebakaggyemu ekyo ekinywebwa bakulimba mukulu ezo n'enteekateeka zijja gwa butaka era gwe kennyini ojja kukomekkereza ng'ate wejjusa ekyakkozesa ensobi. Eno ensi tuyita mu buyisi akowa yagiviira tuli mukkabukka teri agikungula tunuulira bakufuzi banno bonna gye balaze abaaleka bakoze ebikolobero ku nsi nakati gye bali munnange njala kutegeeza gwe buli kyokola kolama kubanga ensi ekuleka awo nno kyekibadde ekiggwalo gikyaleero kati njagala genda ku vidiyo entuufu nga bweyina okubeera olunaku lwaleero era mukulikire mu kiggwalo gikyaleero vidiyo looza kanjitandike bulambalamba bwayo nga bweyina okubeera kati nga nvudde ku kiggwalo gi ndowooza kansooke ntegeeze bannayuganda nti naddala kitalo nnyo bannaffe abawangalya mu ggwanga erya United Arab Emirates olw'okuviirwako mwannyinaffe gwe bayita Monica ensigo eremeredde mu ngeri etali nti alina gwe yabuuliddeko nti nsennemberedde naye ndowooza olw'ebizibu byagana Wannyindo okweggala kikimuviriddeko omwana n'okwejjawo. Ngenda kusaba mwenda bannayuganda abali mu mawanga ag'e Bulaaya tokolanga nsobi kusalawo nga tumaze kwebuuza ku mikwano gyo oba ku bazadde bo kiba kikolwa kya butemu nnyo okwejjawo kubanga ne mu ggulu gy'obolaze omusango gw'okwejjawo musango gwa naggomola mu maaso ga Katonda kubanga yakuwa obulamu yalina obbokojjako naye gwe bwe weeteekamu omugwo gw'akabugu oba ne weesula kiba kikyamu nnyo. So mwannyinaffe ono bambi Mukama amujjuludde naye nga yavuddeko okwejjulula kwe kubanga atalina gwe yabuuliddeko nti alina ebizibu naye avudde buvi ku kizimbe waggulu naye kata wansi era tazzeemu kya kibi nnyo kubanga ffenna ensi tugyagala naye ate ebizibu tusanga bingi nnyo. Mukyalo ono Munyankole njagadde okuyisawo akantu kano kategeeza bannayuganda nti bw'oba olina ebizibu buulirako munno osanga alina engeri gy'agenda okuyambamu okusinga okwejjawo.
ka video kano katiisaamuko ne kakabazanyira batannakalaba mujja kalaba mwanyira fono yejjeewo olw'ebizibu ebiteewalika yebiyereme tebijja kusoboka ne yejjawo ka video kano bwe kati bukatambula ndowooza kansoke nzijjeko n'ekitangala mu kalabe. Город Новосибирск. Simanyi wamukalayo bulungi nnyo kankabaddiremu. 14, девушка хочет прыгнуть с 9 или 10 этажа. Город Новосибирск. Saagadde kulwawo nnyo munaasonyiwa sitera kulaga video bwezityo naye ekikulu kye si kirungi lwaki yogerako n'omuntu n'omubulira ebizibu byo n'asobola okuloba akuyamba oba n'akulifalinga ew'omuntu okwejjawo si kirungi. Bw'oba olina abaana ekikolwa ky'okoze kiba kibalumiriza, bw'oba olina ab'eŋŋanda ekikolwa ky'oba okoze kiba kibayumiriza, naawe kennyini mu ggulu gye tulaga ffe abatamanyi gye tulaga kubanga bagenda tebadda nga tebanna Katonda tannatunula mu fayiro yonna ey'ebintu by'okoze ku nsi. Ekyo kye kibonerezo ekisooka okubuuzibwa wali kye kibuzo ekisooka okubuuzibwa lwaki weetuze eby'okuddamu bw'olina bingi. Kino nkyogerako sayidi y'eddiini nti buli muntu alina ensobi ezize Katonda gy'agenda omubuuza, naye mu bintu by'otagatta nko kwejjawo ebizibu bingi. Buli muntu alina ebizibu, naye muganda wange yenna ali eyo tugezanga okukola ky'okweteekamu ogwakabugu kubanga ebintu bingi osobola okufuna omuntu n'akubuulira n'osobola okudda engulu. So muganda ffe bwate Monica ensi wagisiibudde oba video ya leero oba yaddi nze njirese kati gibalaga nti ekikolwa ky'okugyawo obulamu bw'oli ku mawanga kibi nnyo. Oba kati ogenda abooluganda b'okubanoonya kiyinza okuba ekizibu nga teri abamanyi banno mu komenti oba bawadde ekizibu nti bagenda kutandikirawo okunoonya gy'ova oba sina kindi gwe abaana bo boolese Uganda bwaleke Uganda bakuziise mu musenyu bakuziikayo mu ddakiika 10 eddakiika ezisigaddewo entaana yo neesaanawo nga tebasobola gitresinga. So nga ate bw'obanga obuliddeko banna ebizibu ne bakuyamba n'odudde ewaka abaana bajja kulima ku malaalo bakulabeko ebbanga lyonna okusinga banaakuziika mu musenyu kubanga mu ddakiika 10 bamaze okuziika entaana yo eba ebuuliza musenyu entaana esaanawo tebaddamu okkulaba. So mbabasaba naye bw'oba ofunye ekizibu ng'ekyo yogerako ne banno. Alright, njala tutandika video eno ako kayise obuyise era njagala ntandike bweti. Bannayuganda nzize ebbanga eddene nga njogera ensonga zino zikwatagana ku nsonga za Buganda ne Uganda eyawamu era nga njala tandika ne ka video ebigambo bye njogera. Nabagamba nti omusajja gwe bayita Retired Colonel Kizza Besigye, Mugisha Muntu, David Sejjusa bano tebavanga mu system we bali. Njala tandika ne statement gye yakoze kwe batandikira video ya leero naye buli muganda ali eyo olyoka otegeere ekituufu kiri nti ki. Ka video kaakano mukawulize bulungi nnyo kankabaleetere bulungi nnyo mukawulirize. Bajja kuwambibwa tubategeeza era bajja tulowooza nti tebajja yagambye nti ne bannaffe abali emmengo bajja kuwambibwa era bajja baani abajja okuwamba ng'ate ono omwami ye architecture ye designer ye pulaana ow'okusula obwakabaka bwa Buganda kubanga ne mu nsiko nga bakawamba ye yali tayagala obwakabaka bwa Buganda bukole ki buweerewo. Kati bw'agamba nti ne bannaffe abali emmengo mugenda kuwambibwa kubanga bajja kitegeeza eno yabadde reported speech. What is going to happen in Uganda very soon nga temusituso temuvuddeyo kuwanvuwa amaloboozi ekijja mu Buganda
kijja kubanga kisaate nga kinegula okunegula oba kijja kubanga kitokota kisandikire ono omwami ekigambo kiyayogedde gye bayita reported speech ne baba naffe abali Mengo bajja kuwambibwa mubategeeza era bajja tulowooza nti tebajja akugambye tolowooza nti tebajja bajja baani nga y'omu kubatula mu meeting ezikola enkwe z'okusaanya Obuganda n'okujja Ssaabasajja Kabaka akugambye ne bannaffe bali Mengo temweyibaala abasajja bajja ono ye architecture ye designer kino kye yayogedde kye kiri mu pipeline kye ngenda obbagamba olwaleero kano njagadde kabazanyira mu kategeere mwabali eyo abalowooza nti byenjogera simanyi folofoto simanyi maama awunya taata kankabadire mulundi ogusembayo ogwokusatu mulyoke mutegeere kye ngenda obbagamba olwaleero ne bannaffe abali luddawa abali Mengo abasajja bajja wulira ne baba naffe abali Mengo bajja kuwambibwa mubategeeza era bajja tulowooza nti tebajja bajja bwakugamba bwatyo nti ne bannaffe bali Mengo bagenda kuwambibwa nga nkuzza ku katambi k'owekitiibwa Katikkiro eyawummula kafulumizolo kayogedde ndyoke nkuba zino video njagadde nzibazanyire muziwulire bulungi nnyo ono ekitiibwa Katikkiro gwe nali mpa ekitiibwa yawummula eno ebadde message ye ey'olwaleero ndyoke ngende ku video agambye bw'ati omukulu muwulidde bulungi nnyo kati kansoke ntegezeyo seti bahabula otabasira mutano wakarekeze ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe eggwanga lyozanyirako libayita Buganda gwanga lyetongodde lwakuba nti ffe twayagala tuleme kuleka baganda baffe ab'emabbali okuba nti bagenda gye batate bamanyi ne tusalawo tugende mu ndagaano ya wakati ekola eggwanga Uganda wajjawo Buganda ku map notekawo central ne tukireka nga weerabidde nti ne bwono oyagala okujja Ssaabasajja Kabaka osanye Buganda n'ettaka olijjo lya Mailoland endagaano ezaakolebwa zikyaliyo kati ere message njagala egenderera Bannayuganda bonna bali ku social media
aboogera oluganda nganze era nga mwagala Buganda kasoke mpisewo neno message ndio kumayi video ya lero mujja jiwuliramu omusera nga sinagenda ka message yako njala tegeza none kamala okusoma message eno message njagala egende ewa Yoseti Baharota baselu mtano wakalekeze ne babbi banno mwenna balowooza nti mugenda sanya Buganda n'Abaganda n'ettaka lyabwe. Endagaano yali endagaano eno eri mu London Gazette nga olunaku lwali lwakubiri omwezi gwa mukaaga ennaku z'omwezi 19 omwaka 1894 endagaano bweti bwefaanana. Museveni ogiraba gyeziri e London gyeziri ebyo byonna byokola byonna kubayita okola ki byonna zino endagaano gyeziri ezitegeeza Buganda nti weeri nsi yeetongodde. Era njala kutegeeza Buganda erina oluyimba olw'eggwanga. Buganda erina bendeweera. Buganda erina abantu abasukka mu bukadde 10. Ensi esobola okwetwala singa onooba osussizza akamanyiiro ne Banyarwanda bannamu bajja okuwamba eggwanga. Endagaano eno esoma etya? Kubanga njagala ga buli Muganda ali eyo naddala abalangira n'abambejja basava ne bannaava nammwe Abaganda abali mu nsi mu diaspora. Tugamba omuntu bw'anyigiriza nnyo ennyinda agireeta omusaayi si bwe kiri nti gye. Njagala bwe tuba tugenze mu lutalo lubeeramu ebintu bingi nnyo. Olutalo lubeeramu abeeserezi, mubeeramu aboogezi, mubeeramu abalwanyi, mubeeramu abavujjirizi. Gwe mu bantu benjogedde okola mulimu ki? Ayagala Obuganda era ayagala enkyukakyuka. Oli muvujjirizi, oli mweserezi, oli mwogezi, osonda nsimbi. Oba oli muvujjirizi. Buli muntu kola omulimu gw'olina okukola. Tutambuze ensonga eno. We twogerera essaawa zino, Yoseti Bahabulwa akamanyiro k'alina n'akajanja akakuuma osagula akamugwanya wepona akakasumagize yeeyalira yeerabidde nti endagaano tezivunda. Mukulu Yoseri nammwe Abaganda abali eyo omusajja waba ayitiridde okukumanyiira tugamba nti noba naddala abakyala abafumbo oba omusajja omufumbo omukazi bw'akuyitirirako osobola okunoba tikiswaza daani okumutta. Naffe tugamba nti akamanyiro bwe kanaasukawo kalina okukoma Abaganda tusobola okunoba Buganda esobola okunoba kubanga ebiwandiiko gyebiri. Mu ndagaano eno ewa obuyinza ekitundu kyonna okwesigaliza emirimu gyakyo nga kigikola ng'eggwanga era gyeri. Kati gwali eyo anoonya nti ki osobola okgenda mu kakiiko k'ensi yonna n'oteekayo omusango n'oguwaaba nti okusinziira kamanyiro bwe kati tuwaabira eggwanga lya Bungereza ku ndagaano z'endagaano tuukiriza kubanga endagaano gyeziri twagala kwetongola nakisoboka bati si kyekikulu. Tujjukiza Yoseni kino si kyekikulu. Ekikulu kya Uganda yawamu ng'Obwakabaka weebuli Abaganda bali mu nsi yaabwe so nga tebattibwa. Endagaano esoma etya? Egamba London Gazette of Tuesday, June 1894. Ngegamba bweti. Foreign Office, June 18th, 1884. It is humbly notified for the public information that under and by the virtue of the agreement concluded on the 2nd May 1893 between the late Sir Gindo Zaigera de Poto and Sir Edward Mwanga, King of Uganda, the country that rule is placed under the protectorate of Her Majesty the Queen. The protectorate comprises the territories known as Buganda proper, bounded by territories known as Usoga, Unyoro, Ankole, and Koki. Kanchi mu Luganda bakitegere bulungi. Ku lupapula olumu mu ggulire erikulwa mu kyapa mu ggwanga lya Bungereza. Olunaku lwali lwakubiri omwezi gwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi 19 omwaka 1894
eri gavumenti eri office ekwasaganya ensonga z'ebweru mu ggwanga lya Bungereza mu mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi 18 omwaka 1894 ndi wano okubategeezaako ku lw'amawulire gano eri abantu bonna n'obuyinza n'endagaano eyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okutaano 1893 wakati wa Sir Gerard Poto ne Ssekabaka Mwanga owa Buganda mu nsi era nga ye mufuzi ng'era endagaano eno ekolebwa abo abajja okukuuma eggwanga Buganda kulwa n'abakyala wa Bungereza kati aliko ensi eyajja okukuuma eno erimu ebitundu bino wammanga era nga bimanyiddwa bulungi nnyo eggwanga lino Buganda ddyo nga bwe tulyogerako eryetongodde lyetooloddwa ebitundu ebirala ebimanyiddwa nga Busoga, Bunyoro, Ankole ne Kooki. Endagaano yo seri gyeri bw'oba togimanyi kitegeeza nti Windows zetaaga update. Bino byonna gye biri mu archive. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiikino. Jempitira yiteeyo wepone ku mitimbagano egy'enjawulo ne ku mikutu egy'enjawulo egikuŋŋaanirwako abasajja Baganda ne Bannayuganda. Ndowooza tususse we tulina okukoma n'okuba nti buli omu alina okumanyawo w'alina okukoma. Ebigambo bingi bitambula nga mugenda obiwulira bengenda obisoma mu information. Yoseti bahabula otabasala mutano wa Kalikezi ensi yaleeta musezedde ensanga bisibe kyasinga okukola kwe kubuzaabuza ofuge yonoona era tuwoboola olyoka oleeta omuntu nga takyalina kyagamba bantu. We twogerera Abaganda bangi besimanyi nti Abaganda Nakabala oba Baganda Origino oba Baganda Nansangwa. Ebigambo bingi bimwogera nga mubyolekeza Ssaabasajja Kabaka nene mutamanya mbeera ki mwali. Nze kennyini kamwa kwogera ajja ku mikutu guno ne neererejja nange nina ebizibu ebyange bye mutamanyi wadde mundaba neezijja ku mutimbagano guno njogera naye temanyi bizibu ki byempitamu. Nandibadde nawumuza dde ebikola n'embissa wansi n'eggwanga linnuma. Bannayuganda bannuma nti baateekebwa mu bufuge obutamanyiddwa ne mu kizikiza ekyobutamanya information ntuufu oba amawulire. Ebigambo bingi bitambula kuba tukimanyi nti omumpembe bw'oba agenda okutta omuntu asooka kumusiiga ttoomi n'empitambi agenda okuba nti amuggyawo nga bambi tekyali awonda wadde agamba nti woowe muntu basse waaki. Ebigambo bingi byogera ku Ssaabasajja Kabaka bambi gwe mutamanyi mbeera kimwali. Abamuvuma mumuvoola naye nga abamuvoola mwogera olulimi ye kennyini bajjajjaabe lwe bamusigamu era lwayogedde lwakuze. Ssaabasajja Kabaka muntu nga ffe ayinza okuba nga alina ensobi ze yakola entonotono naye twagala tukkiriziganye mu butongole nti bantu bangi nammwe kennyini abali mu kuvuma Ssaabasajja temwamanya kintu kibajjajjammwe kye balwanira kye baaleeta. Nkiddamu abantu bangi Abaganda, Abanyolo, Abasoga, Abalugwala mulumba Ssaabasajja omutyebekako ebigambo n'omuvuma temumanyi mbeera ki gy'ayitamu naye nga mukimanyi bulungi nti bajjajjammwe abaayiwa omusaayi eruweero abaateeka obuuma mu lutalo n'okumuleeta olwalo nabo tebamanya kye baaleeta. Kati gwali mu kuvvoola okuvuma n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka njagala weebuuze mu myaka kitaawe Sir Edward Muteesa we bamufuutulira mu bubiri w'Emmengo ku myaka emito trauma gye yayitamu nga n'ebigambo byayogerwa byali bingi n'asobola okukula ekyamuleeta mu lutalo luno kwe kulwanyisa obwannakyema naye kye yaleeta takimanyi yakakitegeera. Kati gwali yavuma Kabaka n'omwogerera agagamba aganene ng'oli musajja muganda oba oluza lunaku ki. Tugamba ekiri atabaala kye kirya n'asigadde ewaka. Essaawa zino tulina ebizibu byaffe naye tugamba eby'omunju tebitottolwa bitya. Kola ky'olina okukola ng'omusajja omuganda Omunyolo Omusoga tusobole okununula eggwanga lino ebyaffe tujja byogera nga batamanya ng'abo bajja okuwamba eggwanga bagenzi. Naye omusajja omukulu ameze envi omusajja agawumbidde n'atandika okwogera ebigambo nti Ssaabasajja Kabaka Uganda yabuwaayo takyabufaako omuganda wange njagala okukubuulira. Singa weenaanika ebigere bya Ssaabasajja oba engatto ze tosobola kuteeka mu nnyumba yo n'otulamu wadde olunaku n'olumu.
olaba oli Bulaaya nga tosobola kusonda adde 10 olaba oli Bulaaya nga tosobola kugamba tosobola kugamba tuwetaaga enkyukakyuka olala nga ne video zikulema okulaba bw'oba ogirabye gwe ng'olina endowooza eyo eyawukana ku kuyamba okujjawo eggwanga abasajja bagwira kyokka nga bajjajjaabo be babalwa lino baleeta ne bassa famire ne bagimalawo naye ng'oliyo gawumbidde okyalubasa abasajja kabaka mu meeting gye ngenda okwogera gye baateesezaako olwaliro ebigabo byemina okwogera mu 7 executive yali mu kukola diversion Black Mailon byonna bijja essaawa zino naye nga balina kye bateekateeka okukola ngera kubuuza gwali eyo nga tonnalubasa abasajja kabaka embeera gy'alimu ogimanyi olaba olya buli ffe n'ebinyeebwa n'amagi olubuto ne lukuba entumbi ne lukuba obugoma n'odduka mukaamugwanya naye omusajja gobawo obuto n'akoma ku ndeebolebo n'akoma ku ndeebolebo y'obulamu bwe kankuzanyira video nga sinagenda wala kakuzanyira video nga sinagenda wala gwali avuma omusajja nga sinagenda wala oyo gw'ovuma gw'oteekako amafuukule ne mutuuka lwogamba mbu Museveni yamuwa emotoka eya bulletproof nga yagimuwadde omuntu mu Buganda alina emotoka ya bulletproof yewasanya kalo Charles Peter Mayiga Sanonga Mulenge yalina emotoka ya bulletproof Ssaabasajja Kabaka emmotoka gyalina si ya bulletproof n'emmotoka zonna zaalina yazigula ku buuma bwe kandoza mutegere bulungi nnyo mu abasajja n'abakazi abeefudde limu musinga okutegeera mu musinze n'okutulyamu enkwe mujjukire nti nannyini kibya yakikola ki yakyonoona nkulaza omusajja bwe yali afaanana gwe muvuma essaawa zino bwe muba muga nti yali ambaganda olwo bandibadde bamuwa obutwaveewo bandibadde bamuwa obutwaveewo omanyi kyayitamu lwe battakitayo mu 1967 omanyi trama gyalimu kyembuuza gwokozeewo mulimu ki obuganda obukoledde mulimu ki oli mu sofa y'otudde otaddeko TV tosobola kusonda ade n'ekikumi ku lwa Buganda naye omuntu avudde eri gw'omanyi nti munyarwanda abakubye propaganda buli omu kitaddewo buli omu atambula na sooka weebuuze nze nkozeewo ki nga tonnalumba mpologoma awo novuddewo kati ngenze ku vidiyo entuufu banaye munansonyiwako katono nnyo okukaalamukamukko ndowooza nga sinagenda ku meeting eri kantandike ne securitalati entonotono dekwengende ku nsonga endala enkulu ezandeese eno message njagala egende mwenna abakiika mu sekta eserezo wa Uganda gye muyita parliament mukitegeere bulungi nnyo nti essimu zammwe zonna ez'omu ngalo essimu zino ziwulirwa bulungi nnyo bimwogererako mbu yonna so eno message nkitegeeza mwenna nga sawuddeemu ani nti essimu zammwe zonna ziri tapped era iso ne seemwayi wepone State House bawuliriza buli kigambo kyonna kye mwogera eyo securitalati njagala mugitegeere bulungi nnyo message endala njagala egende abaganda abasajja mwenna abakolera mu paaka empya naddala mu arcade obufere n'obuyaayo bujjudde mu Uganda mwenna abasiga ensimbi mu kuzimba arcade ezeetoolodde paaka empya ng'ensimbi zino mwaziwa omusajja gwe muyita Kiyimba Freeman mugende mumubuuze amaduuka gammwe mumubuuze n'ebyapa bya poloti zonna ezeetoolodde paaka empya kubanga drone yange yategezezzaako nti Kiyimba Freeman ebyapa bino byonna biri mmanya ge ng'omuntu n'amaduuka gonna ge mwasaba okuteekayo ensimbi zammwe tekuli muntu agenda kufuna dduuka bwe munaamufunye edduuka kijja kuba kizibu nnyo so mugende mutegere bulungi kubanga ono musajja ebintu byakola byonna abikolera muhoozi details nja zireeta era mujja zitegeera ekyo kyonna kyo kimaze nkyala genda ku nsonga endala
ensonga endala security alert eri mwenna bannayuganda mwenna okusingira ddala mwenna abasajja n'abakazi abali mu Buganda oba oli muganda oba tuli mukazi oba tuli muganda. Waliwo enteekateeka gye nayogerako njala gibaddizaamu olwayi mugitegere bulungi nnyo. Waliwo abasajja abaseemwayi n'aba iso abatambula byefudde abatembeera ennaku zino naye nga bategitinga nnyo abantu basemaka abalina amayumba agaliko ebikomera kituyita fence mu luzungu tuyita fence oba fenced houses oba mansions nga kuliko gate. Abasajja bana beefuula abatembeeyi naye nga abasajja ba iso abala baseemwayi bakyanoonya bagenda mu maaso okunoonya Abaganda abenkanamu abalina ensimbi bajja ne bakonkona ku gate yo ne bakugamba nti onoogula ku bintu gwe kasita kakutanda n'oyimiriza engala byo n'oga nti njagulako gwoba ofuuse target era owedde. Ekituufu baba baagala kumanya sente mmeka z'olina era ogenda kasita okkiriza okugula ekintu ne bakutwala ku kintu ky'ogenda okugula nga bazze nakyo ne bayingira munda ne bamanya nti ogenda kugula ekintu bweki basonanga nti ensimbi wato teziriwo tuweeko z'olina endala tujja zibanja mu kibanja mpola nga obawe ennamba yo ey'essimu. Ennamba eno gye bakwata ne batandika ogiyingiza bayingiza mu bitongole ebyokwenna ne batandika ogizanyisa ogiteeka mu bakozi b'ebikolobero okugattagatta information okulaba nti gwe omuntu nannyini ssimu eno namba ekwatibwa n'ekoloningibwa n'efuula nti yemu ku nsimu ezibadde zikola okukola ebikolobero mu ggwanga okutta n'okutemula abantu mpona okubba. Ekiddirira munnange oba oli awo nga bajja batandika okusibako agasango ebintu byo nga batwala nange kenyini nga bakutwala nga bakuteeka emabuusu bwe kiba tebakibamalidde ku geeti kuno oba ku nzigi z'amayumba gammwe gennyini abasajja bano bakomawo ekiro matumbi budde ne basiigako obutwa. Yennaku zino gwe mulaba kansa atakoma abasajja Abaganda batandise okufa mpolampola naye nga akakodyo kano kali munda nnyo temujja kukategeera k'abatembeeyi. Bano abatembeeyi jjukira Museveni kennyini yabeegobera bano abatambuza ebintu bavaawa ng'ate missoni nje bategeezezza guno omuzannyo guludde ng'ate bagukolera ddala. Bw'oba olina ekisaakaate kyo munnaye nga tolina muntu gwakoze naye appointment kujja kukonkona ku kisaakaate kyo muneeta ogenda kutugulawo era abaga nti tuli batembe mugambe ffe bituma gye tubigula totutawaanya zongira muli kubanga ebyokukola twabako wadda mugende totawaana kugula geeti yo wadde okugula ekintu kyonna kuba kasita kakutanda n'okugulawo munnange eyakwawula ebeesiridde. Kampisewo na kano engeri ebbeeyi y'ebintu gyegenda erinnyamu yeeraliikiriza buli muntu yenna. Naye ekibba ttaka mu Buganda ekikudde ejjembe mwe mulina gavumenti okumala gawaayo ettaka lyetamanyi bannyini lyo. Njala tegeeza omukyala ono yeyita Nabbanja eyita Prime Minister. Njala kubuuza mukyala gwe mbuusabuusa okuba nti wasoma n'oyita bulungi nnyo. Ennaku ezo wavudde n'oga nti ogenda kuwa ettaka abamusiga nsimbi ku ttaka lye bayita lya Ssango B balimeko ebinene batemeko ebibira. Nabbanja obanga wasomako bulungi nnyo. Oyinza otyo okugamba nti bw'onoogaba ettaka lya Ssango B basimbeko ebimuli kigenda kukendeeza ebbeeyi y'ebintu mu Uganda oba kukendeeza ebbeeyi ya sabbuuni. Njala kubuuza Nabbanja ebinazi babisimbira mu seconds ne bikula ne bitandika okuvaamu matiri akola sabbuuni. Ebinazi bikulira mu wiiki mu mwezi mu mwaka kiki mwasomera luddawa mukyala gwe. Gamba ensi nti ettaka mwagala dditwala ebbeeyi y'ebintu enawe kwataganira kusimba binazi kubanga mwatwala ettaka ly'Obwakabaka eri ebibira by'ebikalanga byonna ne mulisaanyaawo nga musimbako ebinazi tebina kye biyambye eggwanga Uganda kubanga n'ensimbi ezivamu tetumanyi wa gye ziraga. Kati bw'okwata ettaka lya Ssango B nti simanyi ligenda kuyamba okusimbako ebinazi ebbeeyi y'ebintu ekkesi ebbeeyi ya sabbuuni ekke tebikulira mu ddakiika tebikulira mu lunaku wadde essaawa okuggyako olukujjukujju olw'okwagala okutwala ettaka lya Buganda nga bwe mulina okulitwala. Ndowooza Tamale emirundi atuuse ne mwenna be nayise mutuuse. Kansooke mbazzeeyo katono nnyo. Nja kusekerera mwenna abayita nti mwagala enkyukakyuka nga muli ku social media nga temmanyi enkola ya Museveni temunnagitegeera. Obudde bwe tumaze nga tubasomesa ebintu bino mwandibadde mwategeera dda nga tosobola kukwata platform yo n'oteekako ekintu ekizibuzi n'okigula n'okiteekako. Sitaani talokoka. Information gye nnolwa egenda batiisa whereby nti diversion zibagenda okukola in the process okusaanya Obuganda n'okugyosa abasajja Kabaka mu meeting yabaddeyo yemu kweyeetandise. Omukulu gwe tuyita Ronald Mayinja afulumiza oluyimba it was part of the plan kye tuyita diversion okubabuzaabuza n'okubasikiriza mbw akomewo. Sitaani talokoka. Gwa savings no posting oluyimba olwo kye muliko temukimanyi. Era nze neewuunya abagamba nti mwagala struggle nga temusobola kutegeera nti omwana gw'omusota gubeera musota ne bwe gukyali mu kisonkole kya jjika sita guvamu gubojjerawo.
sitaani talokoka kubanga sitaani bwalokoka kitegeeza katonda batakyalina mirimu ku nsi kyekyo ensonga ki sitaani asigala ku nsi ng'akyakema buli yashiyaliza oluyimba lw'amayinja tuyagala nkyukakyuka ate era tukyasigala mu bwavu bakyatufuga nnyo nga tetwerwanyeeko kitegeeza tembimanyi bintu bigenda mu maaso mu Uganda olwo oluyimba lwe baafulumiza yabadde enteekateeka ya Museveni onaamutuma yimba ekiyimba kijja kisooke kibajje ku mulama mu kitambuzi kubanga bakimumujja kitambuza mbeegayiridde it is part of diversion ka diversion endala ejja bweti njagala bagamba mbutongole saagala mwebuzeebuze ng'abafuka banaaba enteekateeka z'okusaanyawo Buganda n'okujja omu mayiro n'okujoosa Kabaka zaawedde era bibino ensonga mwende zigenda okukolebwako naye mu zo wagenda tandikawo diversion mu media wagenda tandikawo oba kansooka embaza emabega mujjukira Tamale Mirundi senior bwe yavumanga Ssaabasajja Kabaka n'avuma Obuganda n'avaawo n'alumba abantu byakulonako mu gavumenti n'abavuma nno yali tabavuma kali kazannyo kaali kazannyo kyembagambidde nti temusobola kumanya basajja bano muzannyo gye baguzannyamu guli gwali muzannyo mugenda kutya information gyengenda obbawa omuntu y'omu era Tamale Mirundi yazzeeyo mu State House ng'amaze okulangirira kuba mmwe temwategedde ekituufu kiri nti Yoseri tibahabula tabasira mutano wakalekezi yalangiridde nti omukulembeze omujja ye Muhoozi Kanyarugaba yabagambye nti zembadde zanyisa corruption but Muhoozi is not going to tolerate with it what with the corruption kitegeeza abulako ekintu eki kye nabagambye either kudita oba ng'ayisemu NRM naye the possibility is kudita ensonga lwaki Muhoozi tasobola kujja mu public addressinga public n'omukulembeze gwange olw'ensonga nti alina okulayira ekitasoboka essaawa zino kubanga si ye mukulembeze naye ng'olwedde Museveni yabagambye nti he is the next president nakati ngera yatula mu ntebe mu State House yatulamu nga president kati ebigenda okugenda maaso mugenda byewunya kamba bibagenda obudde bukyali Tamale Mirundi ne bantu banne ba architect abagenda okuarchitectinga ekintu kino aginza okudda n'atandika okuwaana Buganda oba okuvuma Buganda direct or indirect ayinza okutandika okupromotinga Muhoozi direct or indirectly oba ayinza okujja n'avuma Muhoozi n'amwogereza direct or indirectly wepo ne bapalapase bonna bagenda kukola ekintu kimu bayinza okuba basindika message nga zijja direct oba indirectly naye nga kati ekiriwo kiri open nti kati bagenda kutandika okuleeta propaganda ne diversion omusasulire nga buli kyebakola kyonna kiri well arranged and planned kati gwa n'abatalina ngalabi nga ramu wali 0.50 GB RAM togenda bitegera nga mutategedde kino ki diversion ky'amayinja bagenda baleetera ba professional to design diversion nga basobola n'okuvuma omuntu ne bamuza nga bali bevuma ne mwanga kati ngibali bevuma ne mwenda naye nga tekikulu bakola bonna era ng'ekiro basinkana kyekigenda okujja kati kyekitwolekedde kati okupromotinga Muhoozi kigenda kuvamu abayinza okuvuma Muhoozi abamudefendinga abamupromotinga n'abamusuutasuuta ekyo mukirinde era mukirinde saagala mugende saakibagambiddewo buli ekintu kyonna kigenda okujja ku media kigenda kujja nga kiri times 2 either nga kiri positive oba negative kati gwalina omutwe kiyinza okuwa obuzibu okutegeera era oyinza okukomekeza nga tokitegedde kyenjagala bategeeza nga obudde bukyali era mukitegeererewo saagala muntu agenda babuzaabuza wadde obbazza mu bintu bino muzzemu olwaliro simayi yekyanga ki it is part of diversion era buli ashalinza oluyimba toyagala struggle toyagala kyukakyuka mu meeting eya today mu State House Entebbe wiiki eno yennyini yabadde omulamwa tukoze tutya okusaanyawo Buganda era tukoze tutya okupromotinga Muhoozi Kanyarugaba mu meeting eno yakuliddwa Yoseti Bahabura tabasira mutano wa Karekyezi Baramba Rugahara yabaddemu Tamale Mirundi sini yabaddemu Moses Yaruhanga yabaddemu Muhoozi kennyini yabaddemu Karekyezi Kayihura yabaddemu Mugisha Muntu yabaddemu Janet Museveni yabaddemu Samu Mayanja yabaddemu Judith Nabakoba yabaddemu ne Ruth Nankabirwa biki ebyateeseddwako era biki ebyayogeddwako mu nsonga zino wammanga kati video etandise
Monsonga ezasoose Yoseri Tibahabula tabasiba mutano wa Kalekezi nsi yaleta muzezedde ensanga bisibe yeebazizza nnyo mukoddomi we Andrew Mwenda Netamale mirundi senior olw'okuzannya omuzannyo guno ogw'okubuzaabuza ofuge ebbanga lyonna lye babadde nga beerwanyanga abayayi mu Kampala banabba omuntu abasooka okwekuba eŋŋuumi ne beeyoola ebigogendo kakkananga kasawo tosigazizza yabeebazizza nnyo olw'okuba nti bazannya omuzannyo guno ogw'okudayivaatinga abantu kubalowooza nti waliwo enkaana wakati waabwe era ono ne yeefula ne mu State House tajjaayo so nga ate ali ku muki ali ku musaala na zino zonna emizannyo gy'omugoba ku TV ne ku radio butayogererako gwali muzannyo mutegeke bulungi nnyo era meeting etandika Museveni yasoose kubaza Andrew Mwenda ne Tamale mirundi okuba nti bazannyo omuzannyo guno okukuumira bannayuganda obwongo bwabwe nga bulowooza nti omusajja yakyuka oba teyakyuka muddemu tegeere bulungi nnyo kyembagambye kiri Kyembagambye kiri omuzannyo gw'abazannya temugutegeera mujja gutegeera ng'amaze obbatuuka mu maddiro gammwe ekkowa eryasoose mu meeting Yoseri Tibahabula tabasiba mutano wa Kalekezi yeebazizza Andrew Mwenda mukoddomi we ne Tamale mirundi junior ne Tamale mirundi senior I beg your pardon nti beebale kkola muzannyo guno ogw'okwevuma n'okubuzaabuza bannayuganda balowooza nti waliwo okulwana okw'amaanyi wepo ng'ate bali mu kuzannya muzannyo ogw'okutwala gavumenti y'omumpembe Yoseri mutano wa Kalekezi mu maaso n'egyalina ku mmere ne ku TV ng'ono omwami avuma nga mulowooza nti avuma kumbe kino ekintu kyali kipangirizo mukitegedde bulungi oli yankuredi n'agamba nti kino kiri bwe kiti oyo n'agamba kino kiri bwe kiti bano bamafiya kati mukulu omwami ono yavumaga Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyako lya bamafiya tewaali bamafiya Museveni kenyini ye bamafiya kati bano bagaba lwabo simi bagaba Andrew Mwenda simi bali bagundi bonna bali mu kakundi ke kamu bazannya muzannyo guno gomutamanyi nengo omuzannyo guba muwanvu nnyo mukitegedde bulungi nnyo bino emijagalo bagamba mubitegere bulungi nnyo ogwo gwonna gubadde muzannyo kati bwebanga mu meeting yasoose okubaza abantu bano bonna ng'omuzannyo bagwogedde kati mukitegeere buli kirwa ku media nga kiri state funded nga kya government kiba kitegeeza kyabwe bakikoze ki bakikoze ngenze maaso Museveni yabagambye mutandikirewo mbagirawo nga nabo gisimufungize okutandika okupromotinga muhoozi wepo n'okumuprotectinga mu media era mulongoose erinnya lye mu bwangu abantu basobole okukola ki okumwagala eno mafia group nti kubanga ono muhoozi tali mu mafia group eri mu Uganda so ekyo mukitegeeze eggwanga mukitegeeze abantu nti ono asobola bulungi okutambuza eggwanga muki nga tewali muntu agenda mmwe mulugunyamu ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda ndoza mulabye birthday tugikola olunaku lumu njala bawoza birthday katugambe birthday Ssaabasajja Kabaka tugikola wasooka omisinde enkeera najja n'atukabula ate munene mu Uganda teri akola birthday nene nga Ssaabasajja Kabaka ate bera nnaku bbiri kubeerako emisinde n'okugabula abantu ne speech gy'abakoze ne kiggwa kati eneyono for the first time since lwamuzaalo kuva e Kenya abadde takolako birthday okujja gye yakola nga bakava mu nsiko mwaka naka video akatono ako katono gy'akoze naye egenda countrywide in different parts of the country nga bapromoting ekintu kino ekikyagaanya okukola it's not all about the birthday no kulaga muntu ono mu public nti yajja mwetegeke naye abantu bakiganye kati saagala muntu adde weebuzebuze ng'afukaana bati kigenda mu maaso tokiraba so in the birthday basindika ekintu kino kitambula eggwanga lyonna era kitambula kyovulabaka bataddewo program ku TV ku radio baana bakyogera bakigenda bakisiiga akazigo abamagye abamemba parliament bonna bali mu kabondo kali bajja batambula boogera ekigambo kino bulungi nnyo naye nga temujjukira eri akabondo akatakyagalirako ddala kati yensobola kimbagambye nti bali mu promotinga ne to protect era mbagambye mwetegereze nnyo bana byabufuzi mwetegereze aboogera ku social media mwetegereze nnyo abantu abadde boogera ku media ebigero bagenda okwogera nze sigenda kudda mu postinga kintu kyonna njabagabwe mukirabye nga tugenda mu maaso tugenze ku nsonga enda tutandise ku nsonga bbiri n'akazoogeneze ku nnamba ensonga eyokusatu Yoseri Tibahabula tabasira mutano wa Kalekezi yayogedde ku nsonga y'ettaka lya Maryland mu Buganda nti ensonga eno eya Maryland mu Buganda omuntu agiremesezza yekka ye Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri era n'agamba nti tetulina budde ono akomewo ono attibwe aveewo nga nina bwe gisimufungize
wano wenjagala otegeza Charles Peter Mayiga nti kulika mu State House olunaku lw'eggulo gy'obadde ne meeting eddakiika 5 n'osinkana mu 7 njala tegeza public nti okuva lwe nalabya omwami ono nti yazaalira abalongo mu ofisi y'obwakatikkiro mwe yeeyambulira engoye omukulumu n'eyepangula nadda ku muwandiisi ow'ekyama n'amufunisa olubuto lw'abalongo baaganye okwogera officially ababulye public n'erinnya lya Ssaalongo alyogere ekinaddako mujja kiwulira omwami ono bwe mmala omwabya mu ssaako ze ez'enjawulo Ssaalongo gamulengejja Charles Peter Mayiga yafuna ensonyi n'afuna ne stress kyovula nti yasindika ebiwugulu bingi ku social media mu mirumbezi nagamba nti tebakyannumba nkola kulwanyisa bamafia Mengo na kulwanyisa Museveni ekyo kitegedde bulungi omwami ono n'afuna stress mukama we Yoseri abadde amukubira amasimu Mayiga nga takyakwata amasimu ne babatumira ababaka Mayiga nga tayirabika yeekwese wiki eno yenyini bamutumiddeko mbaka emmakage n'emmengo nga taliiyo okutuusa Yoseri bwe yakupisa essimu n'amufuna n'amugamba nkwetaaga until yesterday bwe yafunye appointment n'agendayo naye meeting yabadde dakika 5 n'amugamba nkoye njagala kola ki n'ebizibu bingi byonjagala okumaliriza n'amuta n'agenda naye yamubuuziza mu meeting eno why we are time bad twasubira nti enteekateeka zaffe mwezi ogwokuna oba mu gwokutaano leeti zijja kuba ziwedeza okujja Ssaabasajja Kabaka n'okujja mu Maryland naye omukulu tetumulabako kiki ekigenda mu maaso Mayiga kyakola akubira ba-associate ba Kabaka oba abantu baliranye Ssaabasajja Kabaka bateeke pressure ku mpologoma eveewo akasujja ekomewo naye njagala kutegeeza ensi edda twazanyanga omuzannyo gwa teppo oba jangu onkwekule naye ng'omuntu bwe yagendanga n'awulira gy'abudde tuga munnanga akagobako kubanga omuzuuzi yalwangawo okuzuula abo ababa beekwese nkiddamu omuzuuzi yalwangawo nnyo okuzuula abo ababa beekwese era omuzannyo bwe gwalwangawo omuzuuzi yatugambanga munnange gundi nti kagobako so nno njagala kutegeeza empologoma yonna Ssaabasajja Kabaka gy'oli kagobako gy'oli ki nteekateeka z'abasajja zitudde lwakuba nti toliwo kati abakubira amasimu ne bagawaaye ate wakasujja ng'oluddeyo munnange bafuuyirira kagalo naye nga njala kugamba taata wange nti kagobako abazuuzi bali mu kufuuyira obugalodde omusajja abadde ne meeting yaddakiika 5 ng'akanka naye wombese nga naawona eddalu naye nga pressure muliko kubanga enteekateeka balina ozimaliriza tugenze mu maaso abazuuzi bo bali mu kwagala kuzuula na kuvumbula naye ekikyaganye nze naawe ngambira ndi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri wonna wooli kagobako munnange weesiikire bwe ki tugenze mu maaso ku nsonga namba 3 omukulu ono Yoseri Tibahabula Tamasiro mutano wa Kalekezi ensi yaleeta muzezedde bwe yagambye nti ensonga enkulu etulemeseza ebintu bino eya Maryland naye ng'omuntu omuziziko oba omutetemo omunene oguli mu kkubo lino gwe gwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri alina okugibwawo nga nabo gisimufungize tusobole okukola ensonga zino nga tewali atukubye ku mukono ngenze ku nsonga eyokuna weewuunye bulungi nnyo wano wenjagala buli muntu ateeke essira era ateekewo essira bulungi nnyo mujjukira nti Tamale Mirungi ono senior yakolako emmenge wafaawo era ng'abeera ku programu ez'ebyobufuzi naye bwe yamala n'atwefuulira n'agenda akola ne Yoseri Tamasiro mutano wa Kalekezi yayogera ebigambo bingi nnyo era ye yaviirako yonna ensasaga eri mu Buganda essaawa zino muno mwe muli okuteeka ekkomo ku ntambula ya Ssaabasajja Kabaka muno mwe muli ekkomo okuteeka ku nsolooza y'emisolo n'okufuna ensimbi ez'obupangisa eza Ssaabasajja Kabaka era kwe kwali n'enteekateeka emaliriza Ssaabasajja Kabaka aveewo omwami ono yakola ebiwandiiko byonna namutaayika n'abiwa Yoseri Tibahabula Tamasiro mutano wa Kalekezi mu nteekateeka namutaayika gyeyawandiika ebyo n'ebizibu mulaba temubuuza muntu mulala yenna Tamale Mirundi ye yabireeta era yabiwandiika olw'okuba nti yayitiddwa addeyo obukubirire nga nina bwe gisimufungize basobole okukuza n'okukuuma lino eddenge ly'eggaali oba effulungu ly'eggaali lino ne bamuzaayo y'omu eyatudde mu meeting ey'ekyama era n'eddenge lino n'agamba bw'ati nti weesirikire nze Mengo njimanyi era nja kuyambako okusaanyaawo buli kimu ekisoboka okusoboka kubanga bino mbimanyi bulungi nnyo mbikoledde ebbanga ddene nnyo ate mbikoledde n'ekitawo kati weesirikire nze nja bikola eno emessage ng'amaze okwogera n'eddenge liri ye kennyini najja n'ayogera ensonga zino mukulu nga sinagenda wala nnyo
bakulowoozesa nti omanyi okutegeera naye njala kukulabula ensi gye tulimu kati etegeera nnyo okusinga mwali mulowoleza ensi gye tulimu kati buli muntu asobola okukwata essimu ye ey'obuyonjo n'agenda ku mutimbagano gwonna kati ngaano ku bwenyi bw'ekitabo ne twogera ensonga zino ensi ne zitegeera mu Luganda abantu lubawulira nga si kwebuzaabuza nga bafuka banaaba muntu n'abiddeko obukokkoliko mukulu Tamale mirundi onaabidde ku Buganda obukokkoliko naye jjukira kitaawo mirundi bwe yali ava e Rwanda ng'awaŋŋanguka ajja mu Buganda Baganda baamuyamba omutuusa waali nawe okuzaala obukokkoliko bw'onaabira ku Bwakabaka bwa Buganda n'Abaganda Abaganda bakola ki era ettima olijja ludda wa lwaki abantu abasenza mubaleeta eminokoli oba emirobo obukokkoliko buno munnange ng'oyisiriza okukola obukokkoliko ali awajja kumbuuza obukokkoliko bwe buluwa munnange nedda ennyo nasinadda nnyo nakati bwe twavanga eyo gye twagendanga okusaka oba okulima oba okukola omulimu gwonna ng'omuntu bw'anaga nti akaba kuliseyo ofuna ekyokulya ekyokuzza eri omumwa munnange bwepo baakuwanga amazzi ag'okunaaba mu ngalo ke kataasa kubanga mu maka amagonjufu akataasa kabeerangawo ne bakufukirira amazzi kati bakufukirira amazzi n'onaaba mu ngalo bulungi nnyo bw'omala okunaaba amazzi ago gakuva mu ngalo amakyafu agasembayo kutonnya ago amabi ge tuyita obukokkoliko era ebiseera ebisinga omuntu wabala okunaaba yeesamula bw'ati kati ago amazzi g'osamula amakyafu bwe tuyita obukokkoliko ndowooza omutegedde bulungi kati mukulu Tamale mirundi obukokkoliko bw'osamula ku Baganda bakola ki era enteekateeka z'okola kiki nnyo ky'ofa kubanga naawe osigaziza ebbanga mpawe kaaga naye simanyi lwaki oyina efotirizi n'ettima ku Bwakabaka bwa Buganda ddala ku Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nyenze maaso yagambye bw'ati Tamale mirundi bwe yawanise omukono okwogera mu meeting eno yagambye bw'ati yagambye Yoseti Bahabura tabasira mutano wa Karekezi nti mukulu nkukoledde bintu bingi nnyo okusaanya Obwakabaka bwa Buganda bwepo n'okubuzaabuza ensi ku bintu by'okoze era ne gavumenti yo gitambuza ebbanga lino lyonna n'olw'ensonga eyo njagala nkuyambe nkuwa enteekateeka empya engeri gye mugenda okusaanya Obuganda omwana ono asobole okuba nga afuga naye yamugambye nti nga nenabo gisimufungize Kabaka Mutebi alina okuvaawo buli kimu okutambula nga bwe kirina okuba bw'atavaawo kitegeeza muba mutambulira muba mukootakoota mu Gaalumonde mutabani we okufuga Uganda Mutebi alina okuva by all means bwe mutakikola kiba kitegeeza temulina kye mugenda kukola biri bye nasooka okukolera byakukoleramu kitono naye era mwalimu okumuggyawo kati obuzibu bwa Buganda obuzibu bwa Uganda n'okutwala mu ensi yammwe gitwala kitegeeza mulina kuggyawo Mutebi ebyo bigambo bibye ye nga ategeeza Museveni nga amutegeeza ebigambo ebyo Tamale mirundi yagamba Museveni kubanga yazzeeyo bulungi nnyo kati mukulu ndowooza singa teyali Mmengo oba teyali Kabaka tewali muntu yandikutegedde kikyoli biki byolina buno bukokkoliko bw'osamula okusamuliza Kabaka n'Obuganda wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ebigambo by'ogamba Museveni Obote Museveni ebigambo by'ogamba Museveni ne Museveni yabigamba Obote n'akola ekintu kye kimu gwe kyogamba Museveni akole ndowooza kitegedde bulungi ebigambo by'ogamba Museveni okukola bye bigambo Museveni byagamba Obote okukola kyaggwera luddawa ensonga y'emu bigambo by'ogamba Museveni katukola ebyo yakola okuva mu 93 by'ogamba Museveni okukola no Museveni yabigamba Obote kiki ekyaddirira kyenkugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza tambula ng'okola enkwezenge naye ate enkwe zijja kumala zikuddire mpulidde bulungi ngenze maaso ensonga y'okutaano omukulu Saamu Mayanja bwe yayimusa okwogera yonono kansooke mbazanyire bye yasooka okwogera mulyoke mutegeera abantu be tulina yeeyita Mayanja oba akatambi nkyakalina Mukama Katonda nnyamba akatambi mbe nga nkyakalina nkazanyire ensi bategere Mayanja yaani tulyoke tugende mu maaso kasi kawanvu okay yayogera bw'ati National anthem oyimba ne anthem y'ekitundu mwoli kandi bwetuuka bubeera eruweeru ng'eruweeru bwemala okuyimba national anthem ate olina okuyimba ekitiibwa kya Buganda kale nabagamba nti bannange
oli ekitiibwa kino mulina okukyengendereza mubuulyawo nga mulimu ebitali bituufu muggyemu history bw'olaba stanza za Uganda zirina kyetegeeza kingi nnyo naye stanza eza kitiibwa kya Buganda ziba olabamu ki musajja oyo Kakooza Polycarp ekiwandiika namulaba programu eyo yali yanga ku TV abaani waliwo journalist oyo yawumula kati ekireetanga Sekeba ng'anyonyola lwaki yakitibwa ekitiibwa kya Buganda kubanga in reality tekyaliwo ennyumba yali esinga amaanyi yali nsisira ng'ekigisiza amaanyi kuba yali nene nnyo ng'okiraba nti eyakulembera ekiseera ekyo Muteesa wano okugamba nti emundu ddala eyekuba yagamba kuba mu bantu bange bafeemu ndabe oba bafa toyinza gamba nti eggwanga lyaffe nga kintu tekibangako ggwanga kyazalways been a tribe logamba nti eggwanga lyaffe lyayatikira nnyo mu nsi yonna kugamba noinvokinga nationalism eteriiwo waliwo abantu nga mu kitundu banyumirwa okusuusuuta omuntu waabwe ekintu musuusuute mumanyi nti musuusuuta naye tosuusuuta ate kintu ate kireeta emitawaana emirala oyo Sam Mayanja agenda kwogera byayogedde kati njala mujjukizaako mukulu ono manyi omutwe gumulinga ng'entuumu y'akalo akagagidde mu kibbo okumala ewiiki nnamba naye alowooza ategeera ye okulowooza kwalowooza nti Buganda si ggwanga naye nga bwe mbadde nzija kumpewo kuno nsoose kubasomera endagaano ye Lancaster Buganda ggwanga eryetongodde endagaano ye Lancaster kanjibaddiremu nga muwulira ebigambo byonna omwami newe sibazigera gibaddiramu kanjibalage wano endagaano ye Lancaster ya 1894 ono Mayanja tanawuza na myaka 6 kati noga brain za moke omutwe gumenyera bwere tayina magezi musajja mukulu mbawoze ennyumba yali mbugande nene yali amasiro newe unyona ategeera lunaku ki mbu minister naye ali awo musajja mukulu akalula amaaso alinga ente nga baga nti brain za monke obwongo kawo mentality gye balina nono yennyini musajja munyarwanda muga musajja munyarwanda goba ogamba nti ekitiibwa kya Buganda tekirina makulu era Buganda si nsi it's just a tribe no wonder abantu betulivinga nabo mbuyeyita minister omuntu muwulire bulungi nnyo ngenda kwogera byayogedde mu meeting naye njagala musooke muwulirize kubanga endagaano gibasomedde bulungi nnyo mugiwulidde bulungi nnyo endagaano e Lancaster 1894 ono teyaliiwo n'endala yasooka yali mu 1893 wakati wa Sir Gerald Poto ne Kabaka Mwanga King of Buganda kati webuuza bano basomera luddawa mbw alina PhD alina degree minisita wa ttaka n'omutune gukuluma kati bwagamba nti Buganda si ggwanga n'omuli yayogera kati ngenda bazanyira video muddemu ogiwulire mulyoke mumanye abantu betudiringa nabo lindako mbazanyire video muwulire bulungi byayogera biba abantu Museveni bakozesa kubanga ontasobola kwogera bino ali n'owulira nti oli byayogera byawukana owulira ono byayogera ono yennyini mukama byayogera bibyo lindako those enemies as we have done in the past we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say kati wulira oyo n'owulira nono Sam Mayanja byayogera kuba ngenda wali mbamalirize byayogedde muwulire oyimba a national anthem oyimba ne anthem y'ekitundu mwoli kandi bwetukubeera eruweero ng'eruweero omala okuyimba national anthem ate olina okuyimba ekitiibwa kya Buganda kale nabagamba nti bannange oli ekitiibwa kino mulina okukyengendereza mubuulyawo nga mulimu ebitali bituufu muggyemu history bw'olaba stanza za Uganda zirina kyetegeeza kingi nnyo naye stanza eza kitiibwa kya Buganda ziba olabamu ki musajja oyo Kakooza Polycarp ekiwandiika namulaba programu eyo yali yanga ku TV
abaani waliwo journalist oyo yawumula kati yakireetanga sekeba ng'anyonyola lwaki yakitibwa ekitiibwa kya Buganda kubanga in reality tekyaliwo. Ennyumba yali esinga amaanyi yali nsisira ng'ekigisiza amaanyi kuba tyali nene nnyo. Ng'okiraba nti eyakulembera ekiseera ekyo Muteesa wano okugamba nti emundu ddala yekuba yagamba kuba mu bantu bange bafeemu ndabe oba bafa. Toyinza gamba nti eggwanga lyaffe nga kintu tekibangako ggwanga. It has always been a tribe n'ogamba nti eggwanga lyaffe lyayatikira nnyo mu nsi yonna kugamba no invoking a nationalism eteriiwo. Waliwo abantu nga mu kitundu banyumirwa okusuusuuta omuntu waabwe. Ekintu musuusuute mumanyi nti musuusuuta. Yoyo musajja mukulu kwebuza amagezi kufuka ku lwazi n'agamba nti lugenda kutoba. Musajja mukulu kwebuza amagezi kufuka ku lwazi n'alowooza mbu lugenda kutoba. Yoyo musajja mukulu mu Buganda si ggwanga. Ne weebuuza kati yo musimanyi Buganda yali mu myaka 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 bassekabaka abayitirivu abaafuga Buganda. Obwongo bwe olw'okuba nti busizinga okutegera yalowooza Buganda yatandikira ku Ssaabasajja Issa Edward Muteesa oba Ssekabaka Edward Muteesa era bw'olya byayogera byonna ate simanyi bwe nyiza kibategeeza abantu bw'olya mukamwe bwayogera no byayogera ne weewuunya entegera y'abantu. Kati njera mubuuza mukulu Sam Mayanja nga sinagenda ku ky'ayogedde. Poliisi zonna ezisinga obungi mu Kampala district zonna za Bwakabaka bwa Buganda. Amakooti gonna agali mu Kampala gali ga Buganda, amakooti gonna. Amagombola gonna mu Kampala Wakiso Ntebe Buganda yonna ga Buganda. Gasubi. University zonna eziri mu Uganda zonna za Buganda. Ezimu ziri kulizi bazimbako obuzimbe bizimbe. Mukama ogo wagira yose tobasa mutano wakarekezi government ye yasoko giteka yasoka giteeka mu ame shop emengo gye tutabulanga emengo. Gye bakubira abasajja abagandi tusoza sirimu okuba mu lobba malawo. Olira enyumba nne jogambe jogambe nne nyumba yali Muganda kigema siro g'Abassekabaka gye babawumuliza nga amaze okukisa omukono mu ngabo nene oli omusajja omukulu ajja atambula n'omutwe alinga ekigali ekiweddemu mu kabatambuza omukka mupiira mu kalu ali awo atambula alinga endebe y'akasoli etali muwadde empeke y'akasoli ajja azunga mbu Sam Mayanja wakafa olumbe nga weetakula basajja bakulu kwebuza amagezi kufuka ku lwazi mbulu n'atoba n'abalano gye bali bwe batyo ng'obwongo bw'abaana kamuwebuuza ono ategeera lunaku ki nga n'ekisaawe kimwawadde muhoozi ekyanna kivubu kimwawadde muhoozi muhamu kyazimbe ekyanna kivubu ekisaawe ekyo Buganda yakiwaayo ku lw'abatabaazi abaali bagenza okutabaala entalo z'amawanga ne bakiba bazanyire omupiira bawumulizeyo ebirowoozo byabwe nakyo ne mukitwala ne weebuuza bano bategeera bate kati Sam Mayanja biri bwayogedde omukulu ono omutwe omukalu Ddebekkalu Sam Mayanja yayita minisita w'ettaka omusajja omunjalwala yayogeddeko bw'ati yagambye sebo omukulembeze w'eggwanga Yoseti Bahabura Otabasale mutono wa Kalezi mpagira ekirowoozo kya Tamale emirundi kyayogedde era n'okusaba kwe ntambudde ne neetoola Obuganda bwonna ku nsonga z'ettaka ekituufu zikyannemeredde era mwamulabyeko ng'ali mu bibira mu bibira bye budongo n'ebibira ng'ali mu kutambula banoonya bibira byagenda okusaanyaawo. Omwami ono yagambye nti ntambudde n'ebintu bikyannenye naye ng'ekintu kiri kimu Abaganda bagamba nti bo bakkiriza mu Ssaabasajja Kabaka era n'amugamba nti nze nka Sam Mayanja nzikiriziganya ne Tamale emirundi Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri attibwenga obudde bukyali programs ziryoke zigende mu maaso. Ebizibu byonna bye tusanze gye tulaga abantu bawoza kimu Kabaka bwe batalagidde tetunakyo tusobola kukola era buli kimu tukootakoota mu galumonde. So nsaba mukama wange Museveni Ssaabasajja Kabaka ono Kabaka wa Buganda bwe kiba kisoboka gibwewo nga Tamale emirundi bw'alagidde ng'obudde bukyali. Kino Museveni kye yazeemu ku nsonga y'okutta Mutebi yayogedde the issue of killing Mutebi as some people have suggested here in the meeting as soon as possible. I'm going to handle this issue to
Kare Kayihura, my son Muhoozi Kainerugaba, with our royal comrades in Mengo and friends in Mengo. Although we have some obstacles because this motive is not around, but don't worry, very soon this issue is going to be solved. At the moment Motebi comes back, we are going to finish this issue. So don't worry. So your request is really needed, very urgent. So nobody should be scared about that. So as you suggested, I'm going to work on that issue. So oyo mukulu whatever you get there. Nganzize mulimi olutufu. Omukulu yagambye nti nzikiriziganya nammwe n'okusaba ko musabye omukulu ono bw'akomawo mangu nnyo ngenda kukolagana ng'omukulu ono kabaka ng'akomyewo ngenda mujjawo mangu nnyo era ensonga zino zikwasizza Kale Kayihura ne mutabani wange Muhoozi wepo ne baloyo cadres be bayita baloyo cadres be balangira n'abambejja abalya mu ngalo za Museveni wepo ne mikwano gye abali Mengo bano bakulembeddwa mu Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga wepo n'abantu basekinoomu abagala okusanya Buganda nga Ssebosiri Bwanjoka nti bwe zitanyirizo zo zinaalya ludda wa so nno nteekateeka namutayika weeri Ssaabasajja Kabaka akomyewo mu Buganda okulamula ebajja mumalira bo bakole ebyabwe. Tukyagenda mu maaso ku nsonga ndaba musanvu. Maama Assassini ye yagambye bw'ati. Wulira era ngenda kwogera nga bwe yayogedde kuba mumanyi njogera gy'ayogera. Even me, I agree with the request of Tamale Mirundi and this Mayanja. Yeah, because you know, this Lura Mutebi is becoming an obstacle in our mission, and as we promised that we want to fulfill this mission, so I think this Lura Mutebi must be killed with immediate effect, so that we can go ahead with our plans. Even before the coup or before the takeover of Muhoozi, the Lura Mutebi must be killed. That is my submission. We can continue discussing the issues. Oyo mukazi bw'ate bwe yayogedde ate ejjukira etayagalirako ddala Ssaabasajja Kabaka. At one time waliwo yagamba nti we even helped Mutebi to come in power. He was in the streets of meandering around, so we helped him to bring him back. Wakamulya mbadde nga nti singa teyali ye mwali badde musobola kujja kuzimba bigere bya njovu nga byozimba gata njobera nti olina byoterekamu. Singa teyali ye mwali badde muliwo muli ekikuzimbya amagulu okimanyi mb'omuyita Lura gw'ofuga waani kufuga waani he was in the land meandering around, he was doing nothing, so we helped him to bring him to Uganda to become the king. Now he doesn't want to cooperate with us, so he must be killed at the moment he comes back. Wakamulya manya Abanyarwanda mujoga ne mutuuka n'okukwata watakwatwa. Ngenze maaso kati omusezi mukodomi wa omusezi Odrek Lwabogo yayogedde bw'ati. Odrek Lwabogo omusezi yagambye bw'ati nti tetulina budde, twetaaga okuteeka ekintu kino mu nkola okuyimirizaawo omugendo gwaffe ogw'abatuusi. Olw'ensonga nti obudde tulina butono nnyo, gwe ng'amaanyi bwe gakukeeye, twetaaga Kabaka ono aveewo, ebisigadde tubikole nga tewali agenda tukuba mukono. Kubanga ono bw'atavaawo kitegeeza n'ono Muhoozi gwe mwagala okuleeta era talina kyasobola kukola. Kubanga kye tulina okukola kiri nti Buganda nga tennasaanawo na kubajjako bye balina ebisigadde, tetulina kye tusobola kukola. Oye Odrek Lwabogo omusizi, the night dancer, butcherman, human butcher, manager. Tugenze maaso. Mu kufundikira bonna bakkiriziganyizza bati. Bakkiriziganyizza okugenda maaso era okuzannya omuzannyo guno nga bagenda guzannyira mu media. Nabagamba Yoseri bw'anaaba akwonona, bw'anaaba agenda okutta asooka kwonona linnya lye ku media. Kye ngambye Abaganda abasajja n'abakazi abali mu kutambuza ebigambo ku media, ku social media, ku WhatsApp groups, abalumba Ssaabasajja Kabaka, mbawadde olugero gye luvudde. Gwa mulumba okozeewo ky'okutaasa Obuganda, kale bw'abanga Ssaabasajja Kabaka yasobya. Gwe ki ky'okozeewo okutaasa Obuganda? Kubanga ensonga z'abaana ba Nnambi tunazimalira no mu Buganda, so si n'Abanyarwanda bagwira.
bakkiriziganyizza okwanguya okujjawo Ssaabasajja Kabaka n'okwongera okukola enteekateeka zaabwe okutambuza dynasty yaabwe ng'obudde bukyali. Yoseri n'agamba ngenda kuteeka ensimbi empya n'enkadde tulabe ng'enteekateeka eno eggwa mangu nnyo kubanga tetwetaaga nnyo kigenda mu maaso kutulwaza mutwe. Era nja kuyita meeting endala singa ono anaaba akomyewo. Ne meeting eyasooka yali ya wiki wakati, meeting yazizeko yabadde lwa mukaaga. Ono mwe yayogeredde ebigambo byonna n'okuimplementing ebintu ebyo era kye kyatudde omukulu wa Ssaanya Kalooli okusinkana Museveni. Mu meeting yabaddemu eddakiika 45 ne bakadaazi be okuba nti bamaliriza ensonga ezo. Ndowooza bwe nsukka wano nja kuba nnyonoonye okuggyako bagamba buli Muganda gy'oli naawe atali Muganda ng'olowooza ebintu bye twogera tebiina makulu ngera kufundikira n'ekiwandiiko kino nakibasomera naye kibagamba luli bagenda kita mu information gye nzize nkola ebbanga lyonna nga mulowooza nsaaga. Ekiwandiiko kino kye kino nakibalazeko nakipositinze mukira bulungi nnyo. Eno ze zimu ku nteekateeka ez'okutwala ettaka lyammwe mu bali mu diaspora oba owagira NRM oba togiwagira kasitoba nga wafuna obutuuze bw'ensi endala ng'olina properties mu Uganda maneyane mie. Najja ne bagamba ne program yali Bulange mbere muga alumbu yayogera nnyo biki kali kanchu basomere kubanga kyagaze dingidwa kyatekeddwa mu mpapula kisoma kitya. Minister of Internal Affairs nti ministry ey'ensonga z'omunda nekigenda masiga dual citizenship obutuuze obw'emirundi ebiri akawakatirwa akasooka for an indigenous Ugandan eyoyo munna-Uganda nakabala. All applications are submitted online at migration portal. Nti okusaba kwammwe kwonna kukolebwa nga muyita ku mutimbagano ogwa intaneti nga mukozesa ekibanja ekyo eky'abantu abatambula mu kasanduuko ako. Ensimbi ezikusabibwa ng'oteekamu okusaba kwo kye tuyita application fee for $200. Nti bw'ogenda ku mutimbagano okuteekamu okusaba kwo kukwetagisa siringi $200 ebya dola $7,750 n'obusente obugwambwe butyo. Ne bakutera wali for read more soma ebyeyongerayo akawaayiro namba 2 for non-Ugandans abatali banna-Uganda. Wale baga nti abatali banna-Uganda ye muntu nga yagenda munna-Uganda n'afuna obutuuze bw'ensi endala n'aba nga alina obutuuze bw'alina bwansi eri wano boogererako bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo. All applications are submitted online at the e-migration portal. Nti okusaba kwa mweko nakuteekebwa ku mutimbagano oguli ku mutimbagano mu kasaze kali akategeeza abantu abayingira oba bafuluma eggwanga. Ne bagamba fees akawaayira kasooka sente ezitakuddizibwa oba non-refundable costs $200. Nti sente ezitakuddizibwa ziri $200 $750. Akawaayiro namba 2 application fee upon approval ya siringisi $5,000 eza dola. Nti okusaba kw'omuntu kw'oyagala ng'oyagala bakukkirize oteekeddwa okubanga owaayo siringisi $5,000 eza Amerika. $5,000 eza Amerika muzimanyi bulungi nnyo ne bweserume mutezibala kanziddemu wano $5,000 eza Amerika times 3 5 olina okusasula obukadde 17,600 gwali eyo. Naye nga mujjukire mu kiwandiiko kye nabasomera omusajja abagamba ne bw'onoowayo $5,000 zino eza dola tekikuwa mukisa nti osobola okufuna okukkiriza okuyingira mu Uganda. Bwekasita bamala okukola ku profile ng'olina ebyobugagga n'amataka mu Uganda kiyinza n'okutwalira emyaka 5 ku 10 mujjukire nga nkola vidiyo eyo nga nkibagamba osobola okukwata omusimbi guno gwonna n'oguwaayo naye tekikuwa mukisa nti osobola okufuna gwe kyoyagala kiyinza okutwalira emyaka 4 ku 5 oba ku 10 nga tonnafuna bintu bino kubanga bo bali mu kukola okujjuza empapula zaabwe okumanya nabisere alina ettaka emutundu liriko bwengana kinti ekemu nabisere ali mu nsi ki nabisere ali mu nsi nga bakunoonyerezaako. Golooza lwaki soka weebuuze lwaki bannayuganda bonna bali mu diaspora babaga mugende ku embasi zimwewandiise simwe mufune endagamuntu. Ask yourself ekyo bali bakola kibayita profiling.
mbabuuza bannayuganda mwenna abali mu diaspora baba bugamba mugende ku embassy za Uganda zonna muwandiise mufune endagaano muto mwagala passport empya mugende mu bikole byonna ekyo kye bayitanga profiling. They profile you kati babeera n'amannya ge mu data tono n'ekyapa kino kiri gindi kati gye mujje no ku embassy okuteeka kasitoti kati nze nabiserebwet nga bati nenabiserebwet batunoonya nti mutuuze wa Bungereza okay amaze ebbanga kinti bweti alina n'obutuuze nti alina ttaka lyenkana kinti bweti ono okusinziira ku mateeka ge taateekawo kitegeezo n'ebintu bye tugenda bitwala tugenda bitwala kyebagenda bakola kati gwali avuma lumbuye ali avuma abantu abali mu struggle ali agawombidde tosobola doggulira omwana data ku ground wadde futusota ng'abaana bateekawo mubiri gwabwe deni mba nkusaasidde teri muntu agenda kulanira mu nkyukakyuka mujjukire n'ensi yaffe Uganda si y'Abanyarwanda erina abazanyira Museveni omuzannyo gw'okukola ekintu kino kyonna webali ebintu bino zze mbyogera lunye ng'omusezi aguli siyaani nti ngenda kwavulirako bantu bange ate nange bwe mbanzize sibamadde budde ng'asiikira omuseere binyeebwa kubanga n'ebisi bigukwavulwa mbagamba ensonga zino nine mwebuzaabuza ng'akwana muzibe kubanga okimire mu lutundu ebbali tagenda kutegeera nti wamutunuulidde ne muluza mbagamba tebiri makulu naye nze munnaye nga bulijjo mbagamba information engireka wane neetambulira ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka gwebuuza mu babbuloga bonna waki banoonya lumbuye waki gavumenti enoonya lumbuye wewebuuza babbuloga bonna kwebali nabogera ku mitima waki banoonya lumbuye oganze sina famire njirina saagala bulamu bwange nkubuuza sirina famire nina abooluganda bakona b'emikwano obulamu bwange buli mu matigga lwakubagamba ebigambo bino bye baali babakwese ntayagala kuwulira temmanyi nnaku gyempitamu temmanyi kyempitamu era njala kubaza mwena bali mu struggle abeekalakaasa aboogera ensonga abagenda ku Twitter abaana bakyakola ku shows ku social media kubanga basinga obungi babo ensingi bintu babivaako struggle tennaggwa kino tutandika butandisi revolution si ya lunaku lumu bwe munaddawo okwetuulako bagenda twala ensi naawe abagira ena bagenda kutwaliramu kubanga Museveni akozesa Baganda okusanyawo Buganda Museveni akozesa Banyankole okusanyawo Uganda Museveni akozesa Banyoro okusanyawo Uganda naye ng'ate bwamala bagenda batta gwe nkubuuza ekibuuzo kimu waki ku social media buli mwalumbalumbuye nkubuuza simple question lwaki buli mu ku social media alumbalumbuye lwaki gavumenti enoonyanza okuteekamu sente pya nenkadde okunnoonya nfenveewo kubanga bimagamba temulina mugenda bijja tebagenda byogera ku TV zonna baza compromising wa bintu tebalisobawo information era njala kubaza mwena bana abakyali ku social media mwenna mwebalekola abakyatwitinga mwebale abatambuza information mu WhatsApp group mwebale abakomenting ate mu mukolo mulimu gw'amaanyi nnyo kati njagadde obbagula amaaso ku diversion ezigenda okujja mujja kutya ate mujja tegeera naye nga byonna mbagaliza olw'essande olulungi mukama 13 mpeera mweraba